Mpuliriza abeeyo, abaami n'abakyala, abavubuka n'abatenyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomebwa Jason Tino ne Lady Slike. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Filimu industry ya Uganda ekutta akati olw'obukodyo bwe bongeddemu bwe twogerera kati kikutteyo. Isaac Nabwana ye kabaka w'okukozesa ensimbi ensaamusaamu mu kintu kino. Nga kino kikujjukiza firimu emanyiddwa nga Who Killed Captain Alex. Eno firimu yakolebwa ku nsimbi ezaali wansi wa $200 ng'era erina abawagizi okwetooloola ensi yonna. Bakafulu ba Hollywood nabo bajja mu Uganda ne bakwata akatambi akamanyikiddwa nga Queen of Katwe akabalyako obutitimbe bwa $. Naye ne ku luno akatambi akamanyiddwa nga The NGO Nothing Going On kateekeddwa omukongo amanyiddwa nga Arnold Aganze nga naye yazannya mu firimu eno. Balondeddwa wa Kasafe Film Festival mu Tunisia ne mu Lagos, Nigeria, era ne batenderezebwa abalamuzi b'omukolo ne bannamawulire olw'okuba eddoboozi ly'Abafirika mu bya sinema. Firimu y'ono mwana mulenzi eraga katemba mu bitongole nga mwe mulina omuwala mu Amerika mu katemba n'abalenzi ababiri. Baali bamugamba bakuba bifaananyi okuyamba abaana ba ghetto naye nga mu butuufu si bwe kyali, baali basiikira nkoko binyeebwa. Ono mwana muwala mu Amerika yali abaweereza ssente okutuukiriza bye baalina okukola naye okukizuula nga baali bamuyita kuli talaba. Kano akatambi akoogerebwako ku nsimbi ensaamusaamu yayambibwako ne banne be yali akola nabo abataatunulira nnyo nsimbi wabula okumaliriza omulamwa. Obumalirivu bw'abakozi ba firimu ne baproducer omuli ba Stone Age Pictures ne Arnold Aganze kiraga nti tetujja kulinda Disney etuyambe okusobola okukola firimu n'engero zaffe. Newsbeat yasiima enkola y'omukulembeze wa Gambia wiiki ewedde. Oluvannyuma lw'emyaka 22 ono omusajja mukulu yakubiddwa akalulu n'akkiriza. Ono yasanyikiddwa abakulembeze mu mawanga g'e Bulaaya ne ku mutimbagano baamwagaliza birungi byokka. Naye abakulembeze ba Afirika beesirikidde nga mazzi mu ttimpa. Musajja mukulu Pierre Nkurunziza eyayozayoza Trump ng'awangudde yagezaako okukyusa ssemateeka w'ensi ye okweyongeza ekisanja. Mwami Kagame yeesirikidde kye era tannayozayoza mukulembeze wa Gambia omujja. Era agambibwa nti waakusigala mu ntebe okumala emyaka 17. Mwami Ali Bongo ne famire ye abavugidde ensi ya Gabon okumala ekitundu ky'ekyasa nabo tebannavaamu kanyego. Abamu bagamba bano abakulembeze balinga abaalina kye bategeeza Yahya Jammeh eyekyusiza mu kiti ng'embazzi oluvannyuma lw'okuwaanibwa n'awakanya ebyavudde mu kulonda ekyewuunyisizza abangi. Kigambibwa nti abawagizi ba Mwami Jammeh bamutadde ku nninga ng'abamu bagambibwa okuba abazigu abatidde okuvunaanibwa olw'okunyuunyunta eggwanga okuva mu J-Chenda. Naye omukulembeze omulonde Barrow agamba nti ye waakugoberera Constitution. Newsbeat yakugoberera embeera y'ebyafaayo egenda mu maaso mu Gambia ngene tubaagaliza enkyukakyuka ey'emirembe. Egypt yakuzimba ekibuga ekipya. Omusezi waffe MC Yala kaakatuwe. Ekibuga kya Cairo kibadde ekibuga kya Misiri ekikulu okumala ekyasa n'omusobyo. Naye kati kino ekibuga kibutikiddwa ebikaka wamu n'obugotteko. Wabula, Misiri eteekateeka okuzimba ekibuga ekikulu ekijja mu ddungu lyayo nga kyesudde mayiro 25 okuva ku kibuga kya Cairo. Enteekateeka zino zaasooka kulangibwa gavumenti ya Misiri mu mwaka gwa 2015 era nga batandise n'okuzimba ekitundu ekisooka ekya pulojekiti eno. Paalamenti ya Misiri n'ebitongole bya gavumenti byonna byakudda mu kibuga ekijja nga kwotadde n'ebitebe by'ensi zonna. Ekibuga kino kyakubeera n'amasomero agasoba mu 2000 n'amalwaliro 6 ne kampani okuva mu Buyindi yakuzimba eddwaliro gagadde awamu ne ssettendekero. Ate yo kampani okuva mu nsi ya Saudi Arabia ezimba omuzikiti bwa Guuga n'etterekero ly'obuyisiramu eri ebyafaayo. Gavumenti ya Misiri era eteekateeka okuzimba ennyumba ez'abatuuze abasuubirwa okuwera obukadde 5 awamu n'okuzimba emizikiti egiwera 1000 nga kwotadde n'amakolero. Era ekibuga kino kyakubeera ne conference center esinga obunene mu Africa ng'etuuza abantu 5000 nga mwe muli n'ekibangirizi ky'okusanyukirwamu ekisinga Disneyland esinga obunene mu nsi yonna. Kampuni za China 2 zisize omugatte gw'obuwumbi bwa $35 mu projekiti eno ekiyamba mu kutandika ekitundu kya projekiti eno esooka ekyetaagisa obuwumbi bwa $45. Wabula obubuga 8 bwazimbibwa Misiri mu myaka egiyize nga bwetoolodde ekibuga kya Cairo bwe tebwasobola kufuna bulungi batuuze kubanga ennyumba mu bubuga buno baali baziramulira ku ssente buwanana era abakungu abamu beeraliikirivu nti kino ekibuga kyandigwa mu gino emitawaana. Wabula ng'ensi za Nigeria, Butuluuki, Buyindi ne Brazil bwe zakyusa ebibuga byazo ebikulu bwetyo ne Misiri esazeewo okuzimba ekibuga ekikulu ekipya ekijja okuleetera bannansi baayo abasoba mu bukadde 2 emirimu. Nsigadde nze MC Yala nga mbaweereza ku Newsbeat. Webale nnyo MC Yala naako gatutuusaako. Wabaddewo enkyukakyuka mu mbeera y'obudde okwetooloola ensi yonna. Mu South Africa abalimi baatewaanyizibwa ekyeya olwo ne batandika okugula ebimera okuva ebunaayira. Naye ne ku luno abawala mu South Africa beesoboddeyo okuzimba satellite era asobola okuyamba mu nsonga z'okumanya enkyukakyuka y'embeera y'obudde. Medo kye kitongole ky'ebyenkulaakulana mu South Africa ekibayambyeko ng'era batyendesa abayizi okukola satellite nga basuubira n'okugiweereza mu bwengula bwe tunaatuukira mu mwezi gwa Maayo omwaka ogujja. Eno satellite yakuyamba mu nsonga z'okulabula amataba ewamu n'okulabula ng'ebibira bikutte omuliro mu byalo. Bano bakola satellite eno ebayambe ku nsonga
bamaze okukebera bitundu ki ebyengedde okusimbamu ebimera n'ebivavava bano abatini batendekebwa okukola satellite ennene ewamu n'entonotono eziyungibwa ku baluuni z'omu bbanga era bayiise enkola ekuŋŋaanya wiine wamu n'okulabula amataba n'ekyeya bano bakwegattibwako bawala bannaabwe okuva mu Rwanda, Kenya, Namibia ne Malawi abamu ku bo balina ekirooto ky'okwolekera mu bwengula ng'era baagala okuba ekyokulabirako eri bawala bannaabwe mu nsi yonna ewamu n'okubazzaamu amaanyi ti buli kimu kisoboka kasita okola n'amaanyi ewamu n'obugumiikiriza. ago ge gabadde amawulire gaffe ku ŋŋoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agokya sigadde nze Jay Sentino ne Lady Slike gano ge mawulire ku ŋŋoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio mpaka ku street ge mawulire goberera engoma goberera engoma goberera engoma yes goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma